Abasajja abasafari wamma muntamye laavu yamwe yakukandalirira nnyo ofunda n'omudongo akulimba waali. Ekindese wano nnoonya omwami ng'akola safaari ngadde oba ku lw'omukaaga ne ku Sande naye kyesaagala wa takisi. Nti ayagala omukyala nga muwanvumu omumpi tamwetaaga. Ensonga za figa nazo azifaako nnyo. Agamba nti ayagala omukyala nga twaliyise Miss Kave. Essaawa we ziwera 5 bwe ziti tuba tugeze ne programu abanoonyi oluva mu gataliiko nfuufu naye yadde nambwa yagamba nti abakozi ba safari bakutama. No, waliwo abakyala baga abasajja abasafari wamma muntamye ate nze kwaba abasafari kwera yakakuba emyaka 9 emabega. Kati emyaka 9 emabega ndowooza ebiseera by'abakozi ba safari baali bazibuzibu nga bakatandika omusajja ali safari ng'omwo mwalimbira aliko ewa maama Naaki kumbe mbu teri kinyumanga okukola safari. Ate njagala nkubuulire mu mukwano weetaaganga munno avaawo n'omumiisingamukko. Mukwano kyetaaganga omuntu oyo avaawo n'omumiisingamukko. Kati omukyalo ono gwe tukuleetedde olwaleero gwe tutandise naye agamba nti ye ku basajja ba safari kwafiira. Ekyo gwe omusajja wa safari obaddeeyo onoonya mukyala ono asookera ddala wuwo. Ugamba otya nyawo? Bulamu buli butya? Webale kunyirira. Webale kusiima ssebo. Amannya go gwani obeera wa ki ekikuleese wano? Amannya gange nze Nambi Brenda. Ekindeese wano nnoonya omwami. Omwami gye nnoonya njagala omwami ekisooka nga mulamu nga talina bulwadde kuba sirina bulwadde bwonna. Ekyokubiri nnoonya omwami ng'akola safaari ngadde oba ku lw'omukaaga ne ku Sande ne waaba apangisa si nsonga kiri nti anjagala. Kyamu ki ky'olina mu baami ba safari? Sirina kyama kye nnina naye mpulira omutima gwange gubaagala. Toyagala kubeerawo ng'olaba ku mwana wa Bindi buli kaseera? Mpulira omutima gwange gwagala nnyo omusajja akola safaari. Omutima gwange gubaagala. Oyagala ne bakutwalako safaari nga bagenda okukola? Nja kusigala nkuuma awaka. Toyagala musajja akulunda? Omanyi abasafaari tebalunda. Si kunnunda kuba wentuukidde okunoonya omwami si kunnunda ajja kunnunda naye kyempulira kyenjagala. Atali wa safaari tatawaana kkuba. Bw'abanga ali siriyasi saagala bayaaye. Bw'abanga ali siriyasi akube naye kyesaagala wa takisi. Saagala bavuzi ba takisi. Wa bodaboda ne wajja? Aba bodaboda abo bakwana nnyo nabo sibaagala. Saagala wa takisi, saagala wa boda. Mpozi boda ng'avuga ye genda ku mulimu. Gw'okola mulimu ki? Nze nkola mu katale. Katale omwo temubaddeemu basajja bakudeddesa bagamba nti bakutwala bakugye ku luggya? Mu katale temuli basajja, obudde obusinga tubumalamu nnyo. Toba bize nnyo obudde bw'omusajja obufuna? Siba bize nnyo. Omusajja ye tuba tuteesezza kola okuva ku ssaawa bweziti paka ku bweziti essebo wekirina okuba. Omusajja oweetegesa omuzaalirayo ku baana? Neetegesa omuzaalirayo ku baana. Nga bameka? Baana abansabye. Olinayo bameka essaawa eno? Nze ninayo 2. Omusajja singa ajja n'akugamba nti abaana abo batwale eri akwagala gwe wekka? Buli bwe bulamu bwange. Okolagana muntu akwawula n'abaana bo? Sikolagana na muntu anjawula n'abaana bange. Ate era nange nnoonya omusajja ng'ayina abaana.
nga talina mukazi naye ng'alina abaana kuba gye nnoonya. Maze ebbanga ki nga tolina musajja? Maze kati emyaka nga 45. Ofunze mmwe mwe bayita abakyala emmekete emyaka 45 oli awo weekuumye. Era mbaddewo nga neekuumye. Kati owulira oyagala kukusumululwa ku muguwa? Ngubaddeko njagala kusumululwa. Kati omusajja akwegombye wajja mutandikira ku kyomutegekedde package ki? Omusajja neegombye so bwe tunyumyamu tusooka ku musaayi nga tetunnaba kunyumyamu kintu kirala kyonna. Ne twekebeza buli bulwadde bw'omanyi kuba nze ndi mulamu. Bwe tuvaawo ne tutandika okunyumyamu ne tugenda ne tukyala ewa maama wange kuba njagala maama wange ng'amumanyi bannyinaze nga bamumanyi. Maama bamuzaala wa temututwala ewala? Maama bamuzaala Kayunga Bugerere. Ate ensonga z'omukwano ng'omukyalo ogutegeera bulungi? Abasajja be batuwa ekyokukola mu mukwano. Olina okusooka okuba nga olina kye weesiga n'ogamba nti nange waakiri senga yantendeka. Eby'omukwano mbitegeera ssebo. Ntegeera kyenkana ki? Mbitegeera. Obufunze omusajja alindira omubikka omukwano omutuufu. Essebo. Ate omusajja wajja n'akufuula namba 2. Saagala musajja alina mukazi. Omusajja alina abaana mwagala. Ndera abaana be. Nange alera abange kuba nange nina abaana. Naye omusajja alina omukazi simwagala. Taata w'abaana taakomewo n'abatawaanya? Tajja tutawaanya. Mwakiteera ne kiggweera ddala? Ssebo. Biki ebisinga okunyiiza ku basajja? Ebisinga okunyiiza ku basajja kwe kubanga obadde ne mukyala mukulu omuyinamu abaana n'ogenda n'ofuna omukyala omulala nga nze essaawa zino we nnoonya omusajja ate abaana bo n'otabalabirira. Ekintu ekyo kinyiiza ku basajja. Bw'obanga omulina mpa obuyambi naye muwe obuyambi somesa abaana bo. Kyekinyiiza ku basajja. Abasajja biki ebisinga banyiiza ku bakazi nga ggwe omukazi? Abasajja ebisinga banyiiza ku bakazi okubayombesa. Abasajja tebaagala bayombesa. Gwe eky'okuyomba tokiriimu? Sikiriimu nnyo. Tokiriimu nnyo? Sikiriimu nnyo. Kasita oba ng'oguze emmere onsasulidde ennyumba w'ensula. Abakyala b'obutale bagamba mulabaalaba nnyo mulabankana mu bakasitoma abajja abo. Tetulabankana. Enkola y'emirimu ewaka eri etyawo ogisobola omukyala? Abasajja baagala nnyo abakyala bamanyi okuboobeza eddigobe. Enkola y'emirimu ngikola egy'awaka. Oli waakulya mu wooteri nga gwe baŋŋambako emabegaawo? Nedda ssebo. Kati omusajja omusuubiza ki w'abazze era omuwe n'ennamba y'essimu kwagenda okufunira? Musajja w'abazze ŋŋenda kumwagala kuba naye nsaba njagale. Emyaka olina emeka era okoma ku myaka emeka? Nina emyaka 3. Omwami njagala okuva ku 35 okoma ku myaka 5. Njagala omusajja ng'alabika bulungi ng'anansanyusa kuba njagala nnyo ebintu ebirungi. Ebintu ebirungi omanyi obikolerera? Essebo. Ofunze omusajja ajje ng'amanyi nti ogenda kumuzimba? Essebo. Omusajja ayagala omukazi anaamuzimba ayagala ebirungi ate nga mulungi nga ggwe amufunira ku nnamba ya ssimu ki?
Namba y'essimu yange eri 0700 3 7 3 0700 3 7 3 Ugambye omutegekedde ki bw'atuuka? Gwe tuva ku musaayi omwami ngenda mwagala. Saagala musajja mutini, njagala omusajja nga munenenenenmuko, saagala butini. Obutini bwakukola ki? Tewali buli omu alina ekimusanyusa. Saagala nnyo omutini nti oba wakira 35 kwana. Njagala nga ali mu 67 okukoma ku 8. Katugende mu kuwumulamuko kansubire omukyalo ono akunyumidde. Abasajja b'essafari mwettanire nnyo omukyalo ono naye munnange mbu binyuma omusajja avaako n'agenda ebweru n'ogamba oba ddadi akola ki oba akola ki mbeera ku long distance Nobeerako ka tension. kati naye katugende mu kuwumulako ate tukomewo n'anoonya waffe addako. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV y'omuntu wa buli. Mukulike mu kuwumulako okyali ku program abanoonya lubeera lunaku lwa mukaaga zibeera ssaawa 5 nga nze Mary Nambwayo ntuuse wamu ne munnange St. Patrick Kibirango. Kakati omwami ono gwe tubaleetedde olwaleero waliwo abantu abali mu mbeera eyo twagamba nti buli kika kya muntu wano ku banoonya tukyaniriza tukufunira oyo omuntu gwe weetaaga. Kati muli eyo famire mulina omuntu wammwe atawaanyizibwa mu kwogera. Tunulira omwana mulenzi ono osanga yoyo gwe mwaliyagalizza omwana ow'obuwala wammwe atudda. ate tomulabira nti omwami ono yazimba takyali mu muzigo. Omusajja yazimba nga tasangika Kampala kuno. Kati omwana ow'obuwala ali eyo oba oyogera oba naawe toyogera wettanira omwana ow'obulenzi ono. Musajja gwe nkuleetedde njagala nsooke nkuwe atambudde naye atubuulira amannya go seba amannya go gwani era omuntu gw'oleese ku banoonya yaani nakyo ekikuleese wano. Amannya gange mpitibwa Kimera Matthew. Ndeese muganda wange ono anoonya mubeezi. Era muganda wange ono aludde ebbanga talina mubeezi, so anoonya mubeezi. Amannya ge ayitibwa Vincent Kaawe. Alina emyaka 27, musajja mulimi, musajja mulunzi. Kaawe mwategedde mutya nti yeetaaga omubeezi? Kaawe oyo ye yatwegambidde kennyini aludde ebbanga anoonya omubeezi n'asalawo ajje ku banoonya asobole okufuna omubeezi. Katubuuzeeko. Kaawe tunnyonnyole omukyala gw'oyagala oyagala afaanana atya? Ekyo ky'olabye agamba nti ayagala omukyala nga muwanvu omumpi tamwetaaga ate omukyala ensonga za figa nazo azifaako nnyo. Agamba nti ayagala omukyala nga twaliyise Miss Kave. Agamba nti talinaayo mwana essaawa zino wadde nga yali yeetaaze okuba nti afunayo abaana. Naye kasooka atubuulire ba abaana yeetaaga bameka? Mukulu Vincent agamba nti abaana yeetaaga Katonda bamuwadde wadde nga ye yali yeetaaze okutandikira ku baana 4 kutuuka ku baana 6. Mpozi era kanzire kuno amuleese. Embeera za Vincent ali atya mu bulamu bwe obwa bulijjo? Embeera za Vincent embeera ze nnungi ddala n'ebyobulamu buli kimu kyonna ali bulungi, talina buzibu yadde n'akatono. Omwami oyo gwe mulaba musajja mulimi ng'era bwe batunnyonnyodde era agamba mu kyalo oyo ewa Kiso
gy'alimira. Naye kasooka tubuulire bye ebyensimbi ayimiridde atya. Era agamba nti mu nsonga y'ebyensimbi tasabirwa. Mu kyalo eyo alina ebyobugagga bwe bingi. Ali eyo omukyala nga weetaaga omusajja atakyasabirwa mu byensimbi. Mpozi kye njagala Vincent atubuulire. Ekika ky'omukyala yeetaaga ayogera oba agamba nti omukulu yeetaaga omukyala ali mu ki mu mbeera ng'eye naye oli ne waabeera ng'awuliramu katono tamulinaako buzibu. Kyokka ono omukyala ayogera ennyo oba ayogerera waggulu. Vincent takolagana naye. N'olwekyo omukyala ali eyo nga gwe oyogerera waggulu. Vincent agamba nti takolagana naawe. Ayagalira ddala omuntu oyo ajja mu mbeera ze atayogera. Vincent yasoma kyenkana ki? Vincent yakoma mu kya 7. Nga bw'omanya embeera y'obutayogera ate mu kyalo. So n'akomaawo. Naye musajja alabika obulungi. Kikyayo kyama kiri kimu. Ekyama kya Vincent kyemmanyi yeekolera ssente ze okulundaalunda. Akola ssente ze ng'omuntu yatakkiriza kubeerawo awo nga talina adde 10. Abeera ne ssente ze kuba n'okuzimba yeezimbira amaka ge agalina. Tapangisa alina amaka ge. Mu bufunza amaka ga Vincent gabulamu omukyala kyekyokka. Gabulamu omukyala n'ebimuli by'abaana. Omukyala mwetaaga wa ddiini ki? Omukyala twandyagadde abakyala bonna ab'eddiini endala okuggyako omusiraamu tetumwetaaga. Omukatuliki, omuseveniside, omukristaayo, omulokole abo bo abeetaaga. Naye nga ye omwami mukatuliki. Ye Kadaali amwagala. Ye nga ye nannyini mukyala basobola obyogerako nga bali babiri. Naye mu mbeera ye agamba takiinaako buzibu. Omukyala bw'anaabeera musiimi. Kozi yagambye ayagala mukyala afaanana ati. Ayagala omukyala nga muwanvu, nga mutono waggulu, nga wansi ayina akabina, omukyala nga ali chocolate. Omukyala n'ekisookera ddala kyasinga okwagala omukyala nga ayina empisa. Ayagala nnyo omukyala nga ayina empisa. Omukyala emirimu gy'awaka. Omukyala nga amuyambako ku mirimu gy'awaka ng'era bw'omanya abaagalana. Ayagala omukyala nga ayina empisa, ng'omukyala atya Katonda. Ensonga z'omukwano ali atya? Ensonga z'omukwano azitegeeramu akatinitini. Azitegeeramu akatinitini kuba watuukidde okwetaaga omukazi. Ensonga z'omukwano alabika azitegeerera ddala. Mwe mumaze ebbanga ki nga mulaba nga omukwano alabika wagutegeera? Amaze emyaka 5 ng'ayagala mukazi, ng'anoonya mukazi. Kyova olaba ayagala gw'anaakwasaganya naye olulimi. Enjogera nga y'emu, ebikolwa nga bye bimu. Alabika ng'omusajja omwejaasijaasi. Anti era munaaye abantu abatayogera obamanyi era bwe batyo bwe babeera. Ate obuyonjo. Obuyonjo ayagalira kiddala kye bayita obuyonjo nnyo. Era tosobola kukeera ku makya wakaawe nga waddugala. Engoye buli kiseera abeera atukula. Buli kiseera era atukula. Olaba n'engoye zaaviiramu okuva ku mirimu gye gyakola. Akomawo n'azeeyoleza. Naye anaayamba ku mukyala ewaka. Ekyokuyamba ku mukyala ewaka tayinza butamuyambako kasita abeera nga bakwataganye. Vincent alina essimu. Alina essimu ye. Kati amwetaaza akola ati amuweereza ka message. Amwetaaze ajja tukubirako ku ssimu zaffe. Ajja tukubirako ku namba yaffe ya Airtel
eri 0752 84 5555. Eya MTN eri 0773 42 48 72. Nakugamba program abanoonya ye program enyuvu waneeno ku Bukeerere TV zibeera ssaawa 5 natera nga tumaliriza 7 Stars Beauty World wali eri ekibyeggambo omukyala enayagala obwambalo batuukeko wabula tugaana kunoonya mwagalwawo. Kwata essimu otukubire ogambe nti nambwa njagala mwagalwa ate togaana kulabikira ku TV kubanga oyinza okubeera nga budde bwebikubula. Wabula nze abatuusako program abanoonya mbeera Mary Nambwayo naye nga sibeera nzeka mbeera ne munnange nze Patrick Kibirango wabula nze nagamba nti buli lwamukaaga tutambulira wamu ne bannaffe aba Georgina Gardens Kasozi Lubya waliyo biweyita ebinyirira mikwano gyange wegiri awo ani asinga mukwano gwange waliwo oli omukyala omuddigavu so mikwano gyange wegiri ku Georgina Gardens gendayo oli ekimere ekiwoomu weebake omulemu sauna gym n'ebirala ng'ebyo obisangayo naye ate teweerabira nti Jibuka Fashions Kamukamu Plaza basement bebakola ku ndabika yange n'enkuba abalogo kulaba owakana bakuloga naawe abalogo baloga buli muntu kale bye bye. Omulabi waffe tukutegeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe mu pulogulaamu abanoonya bukoma kukwataganya n'abatalina baagalwa. Tetuvunaanyizibwa kubiddirira era tukubiriza abasiimaganye okubeera abeegendereza n'okusooka okusisinkana mu kifo eky'olukale. Tetusaba ssente kukwataganya abanoonya baagalwa. Enteekateeka yonna ya bwereere era manya tetukwataganya banoonya baagalwa ku mitimbagano. Buli kimu kyonna tukimalira ku Bukedde TV, TV y'omuntu wa bulijjo.